Badde Sanjirere nga abayizi b'essomero St Anthony Primary School erisanga ku luguudo lw'Eggayaza mu muluka gwa Kabobbo ku kyalo Kasubi mu luusi wa Kiso bajaganya olubalama okuyitira waggulu ku bigezo byabwe. Bakiri obwedda batalaga ebyalo eby'enjawulo nga boolesa essanyu wamu n'okuba emizira waggulu ku mmotoka nga beebaza Katonda olw'okubayisa ebigezo. Abaddukanya essomero lino basalidde abayizi bano sseddume w'embuzi kw'ossa n'okubagabula ekijjulo era nga wano abasomesa wamu n'abayizi batudde wamu okugabana amanzaali gano wakati mu ssanyu. Ye omutandisi w'essomero lino Muleme Anthony yeebazizza nnyo abayizi olw'obutabaswaza kw'ossa n'abasomesa abakoze obutaweera era nga n'owasinzira annyonnyola ebyo ebibayambye okuyita obulungi. Essomero lino lyatandika mu 2016 tutuuza P7 yasooka mu mwaka gwa 2017 era omwaka ogwo nzigi 14 ne tufuna first grade 7 ne second grade 7. 2023 twafuna first grade 12 ne second grade 14 kwono ne tufunamu ne third. Tufunye first grade 17 ne second grade 5. Nebaza abasomesa olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Nali nabasuubiza abasomesa nti buli katiko ofuna mu subject ofuna emitwalo 5. Mu ngeri emu Anthony asuubiza abazadde nga bagenda okutandika okusomesa abaana emisomo gy'ebyemikono okusobola okuyambako abaana baabwe naddala mu kaseera nga bali mu luwummula. Genda kuddako ko n'ebbali tutandike okuyigiriza abaana kye bayita practical skills. Omwana agenda okuva wano ng'amanyi okuluka, twagala omwana agenda okuva wano ng'amanyi okukola chapati, twagala omwana agenda okuva wano ng'alina by'asobola okubajja, ng'alina ky'asobola okukola ne bw'aba akomye mu P7 n'aba ng'asobola okufunamu akasa. Oluvannyuma n'awadde buli muyizi yafunye akabonero akamu mu subject emitwalo 2 nga mu kino gavumenti yali yagisuubiza abayizi nga buli afuna akamu wakufuna emitwalo 2 beddo. N'abaana ne mbazaamu amaanyi ne mbagamba nti buli katiko ofuna emitwalo 2. Yakafunye mu kubala yafunye akati mu kubala alzeyo n'ebirije ng'ava mu holiday. Yakulya ebyenjigiriza ku ssomero lino naye atunnyonnyodde ebyo ebibayambye okuyita. Abaana tubadde tubeeramu ne continuous assessment. Tubadde tukola ebigezo ebyenjawulo okuva mu batusingako okufuna amagezi mu masomero agatusingako n'abasomesa abatusingako. Ate bo abayizi abaatula ebigezo bino beebazizza nnyo Katonda abazadde wamu n'abasomesa baabwe olw'amaanyi ge bateekamu okulaba nga batuuka ku kkula lino. Nasinza Flavia nasomedde wano St Anthony Nursery and Primary School. Era nnyo okwebaza director wange eyansobozesezza era n'atuwa omusingi ogw'amaanyi. Nafunye obubonero 8 nebaza nasomesa ngo okusomesa obulungi nebaza ne Katonda yansobozesezza okukola obulungi. Nze mukisa Deborah kuva ku St Anthony graduate 7 nebaza nnyo director okutandikawo lino essomero nebaza n'abasomesa abatusomesezza obulungi. Wabula bo abazadde bakubye guddiikudde olw'okulaba nga abaana baabwe bonna bayise bulungi. Mukama yamukoledde ebinene yafunye abulugekisi 7. Twebaza nnyo Mukama eyasobozesezza omuwala wange okukola obubonero obulungi. Adde bonna abali eyo okuleeta abaana ku St Anthony Nursery. Jessica Nakavuma, Yaduka Delta TV, Amasukulumu.